Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero webale wonna wosinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo nemberawo mu studios okwanjulira program Lutindo lunaku lwakubiri olunaku lwaleero nina Ibrahim Semujunganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga nnaku z'omwezi 17 mwezi gwa September semujubuza abantu awuliza Radio Simba basabone banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baramusiza mu nnyala ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga Semujju njagala kutandikira mmanyi leero mukomyewo mu paalamenti luli twali wano nga twogera ku lumu nga lumu agenda kuleeta tteeka naye kati nalabye Norbert Mao ajja n'enkyukakyuka electoral reforms za proposinga mu bimu ku byo I think ekyo kyetaaga constitutional amendment ennonda gye tunaalondanga president ayagala president alonderwe wammwe mu parliament tugende nga si parliament yemulonda to clarify nti ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekipresenting omukulembeze w'eggwanga oba omukulembeze waakyo automatically yafuuka omukulembeze w'eggwanga. Ekirala kyeyataddemu kyesaategedde nti azaamu term limit nti tuddeyo ku term 2 Mao Norbert Mao sirumu ekyalumu kikyalinzi because bangambye nti government bwebeera ng'eyina amendments zeereeta nga zikwatagana n'ezizo gwe either ezizo zifusinga muli oba ozwithdrawinga. Kati Mao yabadde alina okusiikinga leave ya cabinet apresentingire cabinet actually yabadde alina okupresentingira cabinet this week proposal yeyo nabangambye enneneko okusinga ebimu ebirimu naye simanyi oba yafunye omukisa okugiproposinga jjo. Semujju change of direction ya government okusooka nyina n'omuntu omu yabadde ambuuza ekintu ekyo ne mugamba bw'oba oludde wano ebintu bibiri oteeka okubitegeera. Ekisooka kankijje ku Godobert Mushabe. Godobert Mushabe asomesa Amakerere abaana abasoma amateeka naye nze namumanyira nnyo mu kitongole ekikola okunoonyereza kikola research bayita ekya accord. Twamuyita mu lukuŋŋaana lwe twatuuze Katonga Delegates Conference nga twagala okufunako omuntu atali munnabyabufuzi ate nga si omukufi atubuulireyo ffe bye tutayinza kwegamba. Era ebimu ku bye yatugamba nti mulina okukkiriza ne Museveni alina kyakoze audience negaana naye nga yakitugambye. Naye ebimu ku bye yatugamba nti abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda. Abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda. N'ajja n'atunnyonnyola nti bannakyemalira baddira ebitongole bya gavumenti byonna amagye poliisi palamenti judiciary ministries zonna ne baziwamba nga zikolerera kubayamba kusigala mu bukulembeze. N'atugaba bamala ne batwala n'ebitongole eby'abantu emizikiti kereziya kanisa obufuzi obw'ennono nabo ne butandika nga bukolerera kubeerawo kwabwe mu buyinza. Kakati Godba n'atugamba nti bwe bamala okutwala ebyo byonna nga buli omu abakuutira kadingidi babijja nnyo mu nsi yaabwe ne mu nsi z'ebweru. Buli omu ng'alaba nti Museveni akalulu akawedde yakuba abantu amasasi n'abatta poliisi yali mu kyekubiira ekitongole kiramuzi kyali buli omu yali mu kyekubiira. Naga kye basigazaawo ekibanaazaako enzira eyo ey'okulabika obubi byakulonda. Naga ati eri yayagala byakulonda nga nakyemalira. Kakati Mwami Museveni nzira ku kibuuzo ky'obuuziza
Peter oli omu ku bannamawulire abagundiivu. Siina kye njogera nga tokimanyi. Teriyo muntu wano ayagala kumulonda bamukubeko akalulu nga Museveni. Era abantu bangi abalowooza nti Museveni apalapalanya alondebwe Parliament tebamumanyi. Museveni ayagala nnyo adult suffrage bateekewo akalulu akabonna akujulize kyovula abalijazira baali bamugamba Nakyemalira nga bagamba nze ndi Nakyemalira wanjawulo nyateekawo akalulu. Ne Basadaamu bonna baategeka nga obunoga Saddaamu yafunye 98. Gwomanyi Mbaraka. Yes, Rwanda naye wali okulonda. Niwaga nti president kuli yafunye 99. Abo opposition bonna ba nominate. Go omuntu atuka kweyembeeroza lwaki ateekawo okulonda. TV zeebweru ne zigenda e Rwanda ne zigenze ku reportinga ku kulonda. President yeesimbyewo n'afuna obululu ebitundu 99 ku buli 100. So Bannakyemalira baagala nnyo okulonda kuba naazeeko enziro naye bakujulizenga n'okujuliza eri abantu naddala ab'ebweru nti mu nsi mwendi banjagala nnyo mulaba nonze nafunye ebitundu 99 ku buli 100. Mao obutafaanana baminisita balala agezezzaako okwagala okusigala ng'eyeetengeredde mu gavumenti tali mu kwetengerera. Kizibu nnyo okufuna minisita n'atandika okunyonyola ebintu ye byagala okuleeta nga ne kabineti naakubiyitamu. Mao y'omu kyendowooza nti awulira ebbanja mu mutima gwe nti okubanga nze nkulembera ekibiina kya DP in theory ekyopposition nagenda ne tusayininga endagaano nga sigenze kuyingira NRM tugenze kolagana. Ayina okuteekawo embeera ye ey'omuntu emusigaza nga talabika bubi nnyo mu bantu naye neteekawo ekifaananyi nti eri gye yagenda tiyagenda ku bufumbo bagenda mu bizinensi bagikolera wamu naye shareholder. Kyova olaba asobola okuvaayo n'agamba nti ngenda kuleeta ennongoosereza naye njitwala mu kabinenti ebimu bayinza obutabikkiriza. Tiriyo minisita ayinza kwogera bwatyo kuba minisita ebintu buli abireeta mu Parliament ekifaananyi abasinga obungi kye bafuna nti aleese ebintu bya gavumenti. Naye kati bino Mao bwe baba amawulire gamuwandiiseeko bulungi ekifaananyi kyasiiga nti alina ebintu bye naye agenze kubirobingira mu kabineti. Ekimu ku ebyo kyogambye ekya nti Parliament eronde oba asinga abaka abangi that won't happen. Peter newe ndi bamfudde abantu oli babuulire ekinkubulya ku Museveni gwe mmanyi tagenda kukkiriza nti Parliament emukubeko akalulu, tagenda kukkiriza nti ajje olw'okuba NRM yeesinzizza ababaka. Museveni ne bw'anaabeera afuuse nga Bouteflika owa Algeria gwe baali bavugira ku wheelbarrow bamutwala okumunominatinga ajja kuteekawo akalulu bwekuba kuba bantu masasa abakube bafe bwekunaaba kuba migga abakube bamulangirye nti Museveni Yoweri ow'ekikoofiira awangudde akalulu ekyo it gives him satisfaction. Era ye alaba kyekimuyamba okulaga ensi nti bamwagala nnyo. Gola ne mwena ale wetali kulonda akuteekateeka. Ekifo kya Museveni tebakirondangako naye ateekateeka n'alonda ne nomination form abamwesimbyeko n'abagobamu naye nga bamaze kulangirira nti NRM eteekateeka okulonda wajja kubayo ebifo ebyokulondebwako n'obwa chairman nga kwebuli. Bwe bamala obolangirira nti obwa chairman bwakuvuganya buli ajja ne bamugoba. Njukira Felix Ogongo ava Langeyo nga jefomu yagala bwa chairman mu nkola ye NRM akakiiko kaabwe bakeeka okuntiko Central Executive Committee etuula neveting abantu kati batuula mu meeting mukulayimirira agamba Felix nti kakati otutadde mu kiseera ekizibu kitegeeza kati chairman alina okufuluma mu meeting tubanga abamugobye mu meeting kati ntadde mu mbeera enzibu n'omulala batandika kumugamba azze okuvetinga bamugamba kuvaamu. Kati Felix Okoti bali na kaserawo naye myananga nti banengo ebyo mungambye byonna nvuddemu. Waliwo n'omukyala amuyita Luwedde Oweruweero oyo mujjukira. Bali bagamba mbu mulalu then. Nali mawulire nenga nange ndabanga mulalu. Najjayo fomu. Museveni n'amuwa presidential advisor. Nenga gwawa ensi yonna erowooza nti mulalu. So omuntu ng'omanyi Museveni newe omumanyiko akatono manyi mwabali wano mwenna buli omu amumanyi ekimala. Museveni ajja kutegeka akalulu bamukubeko akalulu agambe nti akawangudde
kati ategeka bwana akabba bwana erangirira. So your proposal Mao gyagamba tegenda kukola kubanga de cabinet tegenda jiwagira. Okay, cabinet niyo yali jiwagide naye ekyokubiri epaide point esooka point eyokubiri abantu ababeera NRM abagenda wa Museveni buli omu alwana nnyo okulabanga obukulembeze bwa Museveni alinganga ina kyabuyambi kyabwongerako. Kati bantu babika bibiri mulimu abasaasira Museveni nti mukadde ayinza obutasobola kukola kampeni ya buli lunaku nti kakati muterewo embeera bambi jana fukirako president nga tabonyebonye naye abasinga lulina bagamba parliament nti bagenda nza manyuko Museveni ekitono kimmanyi ngo wa mawulire si oyo bogo baba bayina mutwe baba bayina mulanga naye mulala. Museveni abaka ba parliament bamugambanga nti tujjewo term limit. Group emu y'ababaka ababanga abato baje musuliya mu kino bye babaka bulindi n'abaala bagenda bamusange eggulu YPA bamusange eggulu ne bamugamba nti Mr President kati kino ekyokujjawo term limit okyagala tutandike n'abagamba no that's not the right way. Tuyina kubaganyako birowoozo nti oba kyamakulu eggwanga tumaze okuteekawo ebibiina by'obufuzi yavaayo tababuulidde nti ayagala bwe batandise wano ebyokugyawo age limit kati nkuwa answer bbiri nti wabaawo abantu always abaagala okubanga Museveni asanze hamp bwe baagala ogimuyisaako kikuweesa obwa minisita kikufuula omuganzi batandika age limit yalimu bwogwanga magezi bamuteeka mu buteesi ogwanga Katambuka n'abalala batuuka bakivuga mu parliament bafuna Kadaga yasooka kuyisa bulungi n'asooka n'kigaanagaanaawo bagenda bagamba Museveni nti ekizibu kyonna kye tufunye ekintu ababaka tebakakasa nti okyagala kuba ye Museveni wakweyisaako nti naye olina okulaga nti ekintu okyagala osobola okiwagira nayita meeting yatula nakaseera ne Bakadaga nga mwebali naye yagamba nti nkyagala yagamba bugambi nti gwe Kadaga oli speaker NRM yakufuula speaker naye kati ogamba nti chairman wa NRM is too old to rule ulya bwe yakireeta so you are now saying the chairman of NRM is too old to rule but for you are young to be a speaker nabireeta bwati so Museveni yeebuzaabuza ne bana ababeeraawo nga banoonya abawuzi b'obunyama baagala nnyo buli omu abeeko kyamuyamba kakati batunulya ebintu bibindi Museveni akaddiye takyasobola campaign atambulira mu mask ne frame ekutuka ku myaka 9 frame ekutuka Museveni nze lwensooka omulaba nga ayita ekyazanga gye banzaala yatambulanga mu convoy kwabangako Land Rover ng'eriko emizindaalo wasanga abantu ayambuka bwambusi Land Rover n'abadressinga era yatwadressinga awo naye nga teyetegese olwo yasanga tuli ku kkubo neyeyongerayo abebwayise bamuteganga mu kkubo ne bayiika mu kkubo n'avaayo waggulu n'ayimirira n'ababuuzaako kati bano abamustadinga abamu bamuli kumpi tebalinga ngafa bamulengera obulengezi bamulaba nga bw'aba ayimuka yeegoola ne bamanya nti omusajja frame egenda ekutuka kati tumuteeddewo tutya embeera ne mubaamu ne gurupu endala omanyise muju ogambye ekintu abateekerateekera mwami Museveni batuuka e Namugongo June 3rd omwaka oguwedde guno actually batuuka e Namugongo bamuteerawo eddaala eriri extra abaategeka Namugongo balowooza nti ffenna tusobola okuwanika amagulu ne tulinnya amadaala amawanvu naye omukulu yatasobola kakati bano abategeka ne baleetayo eddaala eriri wooden eryokubiri ne balizizikawo liri lyagenda okulinnyako libeere limpi kati President Museveni bwe yatuuka oli gwoyogerako tojja mulaba mu bunafu obwo tayagala bwe yajja n'aliyitako lino teyali linnya ery'olubaawo yadda saidi eri n'abuuza ku mukyala Nyerere ye mukyala we ne bamukwata ku mukono n'alinnya ku lubaawo olwo n'alinnya ku ddaala liri President Museveni yayitawo n'adda eri ate n'alinnyawo abadde amadaala abiri n'ateekayo okugulu almost half a meter high alage nti nze gwe mwabadde muteerawo akadaala ndi w'amaanyi kiri kisekyete era sebo twagenda okuvaawo
ng'aba SFC baakajjawo mpola kasirise ne bagenda nako nga kibagala kuteekawo mbeera nti omukulu tebalina mulaba tuwadde mu palamenti kawungezi k'olwaleero sipiika Tayebwa n'atunyonnyola ensonga enkulu eziri mu ggwanga mwabaddemu ne President Museveni okweza emyaka 8 ne mbabuuza ne mujjukira nti constitution yagamba nti omuntu okufuga eggwanga teokubeera nga ali mental and physically fit ne bamuwaana ab'NRM ne mbabuulira obuzibu obuliwo naye kyendeseeyo kyekya President Yoweri Museveni tulinaanye eyafuka mu mpale naye emyaka gigenda ne babuulidde ebirala so kati point gyebadde nkola Peter nti abamawulire yawandiika story eyo ne kati tebamanyi gyali eyakuba omukulu ng'empale mbisi kati abo abateekawo eddaala e Namugongo ne mu gavumenti babeeramu abalowooza nti omukulu amanyi gawanguse tasobola kulya nnyama tumuwe kibumba kakati abo be bagamba nti okulonda atambula eggwanga lyonna kuveewo twesimbewo bwesimbi asinga because Uganda ina system biena presidential ne parliamentary almost nga America wekola kati kiba kitegeeza nti system emu mugenda kugijjawo nga ye proposal hadi ye proposal au tugenda mu constitution ne twamendi nga ne tugenda mu parliamentary system kyendi sure nti Museveni tajja kuchikiriza Peter Richard Baguma tusaba obulamu kamaliza kasembayo mulimu ne group endala jensembyayo saawa zina balowooza nti Museveni ayenje buse naye Mutabani alina okujja kati abo baba comparing ne bagamba nti naye Mutabani ebyobufuzi tabisobola nga kitaawe tajja kusobola genda kunoonya kalulu tajja kusobola kuwogera n'abantu era abantu balakuba Museveni yajja wano nga yambala bupuluneke bwe anywera mutampeko he looked like an ordinary person mu ntandikwaye bino abigenze mu luvannyuma nono Mutabani tabibeerangamu ono wapate wa kirasi kati mulimu abaga nti mulangira waba gwaleeta tunanoonya naye campaign ne tusobola luliya wamulaba ali kulaale muli ennyama muli omuceere kati awo nabo abaagala Mutabani yajje bagamba nti Mutabani ayinza obutasobola byakitaba byabadde ayitamu tuteekewo shortcut ng'Omutabani bw'aba yazze mwalina okuyita kati eyo ye circumstances bannabyabufuzi gye babeeramu bayambala ebisanja bakola ki kati buli wabeerayo okulonda okuddako buli wabanga otamu limiti age limiti kati waliwo age limiti ne waliwo age yennyini eyakatonda nga Museveni tasobola kugibuuka emuteesaawo akadala ne bagamba mwongeremuko amasa ekigere kiyinza obutatuuka waggulu. Baguma Norbert Mao mukwano gwo ate juzi mwali naye mu UN aga nti tulina okuleeta zino amendments but sizokka aga nti n'abaagala electoral reforms this is the time to consolidate them with him bazireete lumu. Esekene Baguma ngajja ojjukira nti waliwo ku proposal ya Constitutional Review Commission mbalamusizza abatuuliriza n'abatulaba nga bulijjo obuyinza obusinga obungi obw'enkizo bwa Katonda naye n'ekisa era kiki omanyi semuju kyovula bafa aboonoonyi tujja wano ne twogera ne tugenda mwali wano ne Baguma omwana bwe yafulumya ekifaananyi kya programu uno wa kamera nga amaze ono si yakifulumya ow'ettima owagundi owa social media bw'aba ebyenjogera tabyagala ekifaananyi kyagaki naye gyogera bwe yateekayo ekifaananyi kya Baguma naye ndi semuju agambye atya ba Museveni family ne Baguma bamuteekamu omwana wa social media anzijeko ettima Baguma n'akuba endulu naga nti kino ekifaananyi empresenti nga gye bakipresentinze it is semuju against the family ate ndinga ayomba nyamono njagala mulabe era njagala mwetonde byenjogera babikunyiiza naye mbadde nkyababuuza bebali nnyo naye ekibazo ensonga sipiika z'ababuulidde wano bano baba palamenti enkulu singa ayogeddemu n'ensonga nti tufiirwa abaana abasatu ab'essomero
buli lunaku mu Uganda ku bubenje ku accident obwekunguudo basatu. nalabe police police ate police kyekugambye waliwo kyeyogedde nze kyendowooza nti kikulu nnyo nti ogosigwe muwendo omutuufu ogwo guteberezebwa kuba oluusi abalala tebareportinga so under reporting n'olwekyo bwe tuba twogera ensonga enkulu ndowooza naye yo kanveeyo singa Museveni agamba nti singa Mao ne Museveni baadde bagamba nti tujja kubeera ne campaign eyetooloola eggwanga semugiya ntikiwakanyiza ketube bagamba nti tujja kukola parliamentary agamba tekijja kubaawo switchozi ni mbantegeera mbandaba naye oluusi waliwo ebintu byatunuulira ebyobufuzi nga bitunuulira mu mazima bwe bateesi nga si rangi ya bbulu. Nze ndowooza nti first of all Museveni akyalina amaanyi agakola campaign mu ggwanga ng'amaanyi obulamu abulina so ajja gikola oba waliwo ekisooka. Ekyokubiri Mao mu buli ngeri alina okulabika nti alina kyakolawo kuba kyeyaleeta n'agamba nti nze nja kukola ki nja kuleeta constitutional reforms kyeyagamba kikyali munda Mao munabyabufuzi ate ndowooza ayagala kugenda kwesimbawo n'olwekyo ateekebwa okuteekawo embeera eraga nti waliwo yekyakolawo oba nakikkiriza oba tebakikkirize. Mao munabyabufuzi ate ng'alina amagezi. Now mu buli ngeri oba kibeera kya parliamentary system oba ebeera adult suffrage presidential system nze ekyo si kyekikulu. Nze kyendowooza ntwandibadde tulowoozaako kyetwandibadde tulowoozaako kwe kulaba nti Ssemujju bwe yeesimbawo gye yeesimbyewo akabokisi ke tewali akakumpanya. Nze ndowooza yandibadde ensonga oba because amawanga agamu nga galina democracy gakola parliamentary system amawanga agamu nga galina democracy gakola presidential system. So nze ekikulu wegamba nti twandibadde singa oba okola reform yonna reform eyo yandibadde yakugamba nti akalulu tekabbibwa. Eyo nze ndowooza gye twanditaddeko amaanyi n'amaaso. So mu reforms Mao zaleeta kooti ze yalagira mweziri kwa kooti yalagira si mulundi gumu n'olwekyo bwe ziba tezirimu byonna Mao byaleeta nti bya reform nze siraba nti waliyo nnyo kye bitegeeza. Tujja kubanga tuli mu mizannyo gyaffe egya bulijjo oba oyagala kuyisa awaani oba oyagala kukola ki. So what's in it for Mao? Nze kyendowooza kyenkugambye nti ye Mao munabyabufuzi alina okugamba nakugamba nti nakola endagaano ne Museveni okuleeta reforms zino nzireese oba nfu oba si nfu ekyange nkoze eki nkikoze. So kyensuubiza nkikola mu neesige. Nze nabadde ngamba ku mpewo awalala ne mbagamba nti you see bw'oba okolagana ne President Museveni olina okulowooza ku modo gyatunuulira mu power. Toteekebwa kuba president okubeera ne power no basobola okugamba nti Mao gwe president oba Katuntu gwe president nti Muhoozi ye minister wa defense ndi ate vice president. Absolutely. So ekyokugamba nti bw'oba okolagana ne President Museveni nti ekyokubeera n'obuyinza oteekebwa okubeera president tulina okukirowoozaako ennyo. Biri Kazola byawandiika oba kyekituufu nti obuyinza tebuli mu bifo. So njagala saagala twesibe. Ate nabalaba wano nga Ssemujju agamba nti president yatuula mu meeting n'afuluma mu meeting n'agamba first lady yaba akubiriza meeting. Ebifaananyi byammwe bimunteekamu ebyo. Nga vice president atudde wali nga prime minister atudde wali. So njagala bwe tuba tulowooza ku buyinza power tuleke kutunuulira butunuulizi ebifo.
tutunuulire enkonge z'obuyinza ani azirina mu mikono gye. Tuyinza ogende wa Putin because yakyusa n'ava president n'afuuka prime ninga minister nani alina obuyinza so ekintu kikulu nnyo era bwe ndaba abantu nga badduka neŋŋamba naye twalowoozezaamu enkonge pillars z'obuyinza ziriwa ani azikutte ebikondo ani azikutte ani akutte ebikondo ani abirina mu mikono gye ani asikakana akaguwa rivers n'ogamba nti bwensikakana akaguwa mwena mukyuka ne mugira muti nesikakano ne mugiramu so ekyo kibazo ndowooza abantu abatuuliza abatulaba beetaaga okukirowoozaako. Omusajja president wange mugolira nnyo akusetingira wano ne bakubayo amasasa amatono mwena ne budduka ejje ne liddukira eno naayita wano. So tulina okubeera nga ebintu ebyo tubirowoozaako. Kyenva ndaba nti oli bwagamba nti ndese constitutional amendment kooti bye yalagira reforms bwe ziba teziriimu tukyali mu mbeera y'emu ng'akalulu kajja kugenda nga ye bwakaagala oba bannayuganda kyebaagala oba si kyebaagala kibazo n'eryawe yaneesi ya Mao etunulira omusajja mukulu nega nti omusajja mukulu ono eyatu addressinga ng'emakerere nga w'amaanyi kati yeetaagawo akadaala ak'okubiri okulinnyako katumukolera akadirisa. Ye lwaki bw'olowooza nti amwagala nnyo okukola akadirisa? Nze tekiriyo sirowooza nti ye mukwano gwange Mao yasingira ddala okwagala nti ono Mao naye obwa pulezidenti yabwagala akyabwagala tewali omulundi nagumu gw'atakyogerako ne kati bw'aba ayogera mu lwatu nti ekifo twandikyagadde naye waliwo traffic jam era traffic jam kigambo kye traffic jam phrase ye ekyo takikwekanga ekyokwagala obukulembeze. So kwe bw'otuula eno n'olowooza nti tabwagala nti n'oluusi ye byaporopozinga tatunuulira nti bisobola omuyamba okusembera muntu ampuliza nkomawo tusinda wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studios egikwanjulira nina Richard Baguma akayanye ku kifaananyi Evans Walusimbi agambye nti nga walaba n'ekifaananyi abantu abala ekifaananyi kyalikoze nze kati semujju bwe nziyayo ebifaananyi ne Museveni waliwo yajja mu ofiisi naŋŋamba lwaki towandika ekifaananyi ne president ng'olina ene Kagame ekya 92 ekya 93 ekya 79 ne muzeeyi wange my dad ekya 2000 kiriwa which one should I use? Ngolina yene Kagame ekipya ekibadala tekikolera nze Baguma about this time nali ne ndoza campaign ya 2016 nali ntudde ne Muwanga Kivumbi nga then mwerali simanyi oba bamugoba anti kati mbadde njagala tuveeyo bamugoba mbadde mbasikayo obusisi ne meya we Muwanga bwagenda okumbreakingira down at that time ng'aga nti mweraliikirivu nnyo opposition yali tehiitinga ground kugenda mu field kuvuganya gweteekeddwa kuvuganya naye yali member opposition naye ng'atunula aga nti obudde butuggwako nti districts za Uganda olwaleero ziri meka 140 nti bw'oba onoogenda mu constituency pa constituency ojja kukakkana ng'ospendingayo olunaku lumulumu luli olwa campaign nti in such a moment omwaka to the election the activity of abavuganya yandibadde mu field kugenda kuvuganya olwo twali mu 2016 olwaleero of course kana akawedde covid yakakwatamu olwaleero ng'oggyeko press conferences bano bassemujju bakyali mu kulwanira linnya ne electoral commission yabagambye erinnya lifaananye eryabali ate ne kala zammwe mwazidefininze bulala nti nazo mugende munoonye ekirala abeekamooca abakulembera opposition kaakati nabo bagira ne bakangamu baga nti tugenda kutambulamu ne bakomawo ne bagenda beebaka
emyezi emirala 3 gwe bavuganya naye bwagira n'agenda mu myoga kati parliament yamuteekateekedde n'agendako mu northern Uganda ajagenda mu central Uganda ajagenda egindi bw'anaagira ng'agenda kulaunchinga PDM kulambula ki abasookeyo Mao abengejinga eno kukyusa tteeka. Where is the response from the opposition that makes Mwami Museveni uncomfortable nti owaye abanvuganya batandise bansweepinga oba bo bennyini bali comfortable? No, bw'obeera President Museveni ng'omaze emyaka 4 mu bukulembeze ng'owezezza 8 opposition tebeera mu balala. Opposition eva mu byokoze mu myaka 4. Emyaka 4 kiseera kiwanvu ng'oli mu bufuzi nti oteekebwa okubaayo n'aba kukyawa. Yes. so aba opposition ne bwe batafuluma lunaku lumu just ne bwe babeera nga tebafulumye naye n'oteekawo akaboxing nga kano ka Museveni kano kaba opposition waliwo abajja kgenda basuulemu akalulu. Kyova olaba bw'oweza emyaka 8 but ogijagulizawa baguma hold there. Obululu obuwangula akalulu tebubeera bwabo abakukkiririzaamu because abo gye bali eriyo abakkiririza mu Museveni eriyo abatajja mulonda naye kati bano abasigala wakati abo be balina okunoonya. Njagala otunuulira ensonga. Ensonga esooka nti percentage oba bameka abantu enamba ku buli 100 y'abalonzi eligible voters ababeera ku register abagenda okulonda endindi. Aho we tulina okutandikira nti generally abantu bawerako bangi nga tebagenda kulonda anyway. Mwe baba bagumu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri nti tewali nnyo ekipya President Museveni kyagenda okwogera bwona buli wagenda nti kati ekyo kipya abadde tebanaba kukiwulira oba ki. Alina okufunayo okuddamu byabadde abagamba. Ekyokusatu buli abamuvuganya akalulu bwe kaggwa ne kagenda mu kooti batogamba nti tekabadde kamazima nyabwenkanya naye naye yagambye nti naye bamubbako akakadde kati naye ali agumiza ekyo kooti kyegamba nti akalulu si kamazima nabwenkanya. Yes, it is confirmation. Agumiza ekyo kooti kyegamba. N'olwekyo kyenaadde nkugamba nti aba opposition ne bwe baba tebafulumye na lunaku na lumu era ojja kuteekawo box osange nga waliyo abalonze. In fact ojja kusanga mu bifo nga teyafunyeeyo kalulu. So nzikirizaganya naawe nti aba opposition obutabeera na busobozi olw'okunyigirizibwa n'ensonga endala okugenda mu bantu beogere ku nsonga zaabwe kimuwa advantage. Naye ne disadvantage zaalina nazo olw'okulwa mu bufuzi nazo nyingi. N'olwekyo mpaka nga tusobodde okubeera n'akalulu nga kalimu amazima n'obwenkanya akalulu kokka kulwako tekasobola kukyusa bukulembeze. No. Ampuliriza Lutindo Samuju essaawa eno erimu bagenda kuleeta amateeka g'ebyokulonda bagenda kuleeta electoral commission ereete okugazetinga constituencies empya na biki mubeere engaged naye kino tekyoleka bunafu eri opposition generally n'abavuganya Mwami Museveni okubeera ng'omwaka about 1.5 tukalulu tuli Kampala tunyumyamu. Ekyo Peter kiddamu gye twatandikidde kinagambye Godba kye yatugamba mu delegates conference. Nze nava wanengenda ekisolo tuyina ewaffe omusajja yava Kisolo bamuyita Charles. Ewaffe ekyazanga ebijaaba gye banzaala we twagenderayo 2021 nga yakatukolera emyaka 37 bato bange Charles yabalera naye nga tetumanyi waabwe
ne twesitula ntugamba tugende wa Charles tumukyalire ku boda bunagana oyambukawo nga kasozi bwe tutuukayo nze ndi mufumbi mulungi wa piraawo awo nja kukyala tufune olunaku tugende nze nakwata nze nafumba piraawo mba nfumba polisi ngeguse ne patrol semujuwazi otya wano nga tubulidde polisi nena lina ye mukabrenda gwe yafumba tegwanyirira yafumba teyalinze ojukire musajja yafumba polisi nembuuza nazze ntya ebunagana nga sijibulidde nemagaba nenaze kukyalira musajja wono nga tubudde ne ku main road tuli wakaawe ne wakaawe wenyini wasula emmotoka tezituuka twazipakinga ku ntambuzawo bigere kakati ngenda okulaba batandise okukwata amasimu g'abaganda bange kati omanyi omuntu okunyiga tekyetagisa kati tugenze mu lutalo mbasseeko amasimu bayise patrol eyokubiri ntandikiddeyo Peter kulaga nti mulimu ebitundu mu Uganda olwaleero ng'ogenda okuwakanyizayo Museveni balina kumala kuwa special permit kwolwo natya nenkubira ku poliisi gwemanyi bakome ku bapoliisi nga wa era kye bakola ne baleeta patrol kuba abantu bomukyalo basanyuka emmotoka nyingi zizze ne bakuŋŋaana kati kye bakola ne baddira wano otwalese emmotoka kukuba oyambukira wonna ne bateekawo patrol abantu ne batya ne bagenda nga balanga bagenda obbasiba ne tusigala onne ffe famire ekyadde neya Charles ne tumala ne tukomawo ne tusula ekisolo mu tawuni kakati ffe tugenza okgenda mu delegates conference ya FDC at least nga tutambudde buli region ya Uganda gye tusobola ntukolayo Rare ewamutiyagasi n'anyooka abanupu batambula ne bamalako Western Uganda bwe batuuka okgenda ne wano mu Buganda wamu ne batambula Masaka batuuka okgenda Busoga ne babagamba nti mwabadde mugende Masaka ne mutomera omuntu n'olwekyo temugenda kuddamu kutambula kani imagine nti mwatomedde abawagizi bamwe babiri temugenda nze we nali active mu mupiira nga Kizibu Express ogenda nti obegenda kuzanya Masaka obavire wa KCC notaba accident lumutwali KCC yali ezanya ya Villa Masaka Recreation Grounds ne batuga taxi number eyali je Masaka y'abawagizi bali ba KCC babavira yone budde ya gudde bonna tumuli muno muyawona munjiza banga mwefujjo lingi government yayimiriza ko timu genda kuzanya mipiira yanga nti mu mwatomedde abawagizi bamwe babiri teriyo kukuddamu kati kutambula kuba twabagambye mukola ki kati entambula ne ziyimirira naye nga mulimu n'ebitundu ekyo saagala kukikozesa kujjawo obunafu bwaffe n'embeera mwe tukolera ebyobufuzi omusajja kati abali mu gavumenti olwaleero eggana bajja ne batukyalirako najja nankumbi nga tukyaliyo najja n'atandikira ku bintu ebyangu yasanga omuwala nti how are you nti gwokola mulimu ki desk officer Buganda mulina polling station meka kange nendete ekitabo n'abuuza n'atambula n'amaana agamba temuvuganya bo akawulu ke baawangula yaga baali batubya akasooka akaddako in 18 hours twali tuyina declaration form zonna nga zonna ziri ku social media nali eggana ekibiina kya J. Rawlings bwavaako n'awagira yali vice president eri minister yali wa works mukwano gwa Nasaasira yangamba ntuba tukyali awo nga batuwangudde tuyise chief of staff wabwa kuli amaje chief of staff tutegeka butya bwe tunagenda tulemeremu yaga okulya nga chief of staff alina jana nkumbi atuteyo security nga tukyasobola kulemeramu naye waliwo level mu Uganda muno ebimu ku bizibu pita bye tulina ebyebibiina Museveni kyakoze effectively kwe kuddira abantu abalina ensimbi ab'amakolero abasuubuzi n'abaterawo embeera nga ne waba kuwagira takuwa sene ne waba kuwayo katono ate n'akakatono atuma baguma namuga akawe gundi tomugamba kavudde wano eggana nagenda okulaba ekibiina ekiri mu opposition nga secretary general wakyo yali zayininze kuva mu parliament guno mulimu gwa secretary general munene okusinga okubeera MP nga bali ku kizimbe kya floor 36 ma office gaabwe olupapula olusinga okubeera olw'amaanyi mu ggwanga ne TV nga byabwe kati wano
ne redi ezimu wano ez'omu kibuga tujja naye mu kyalo ezimu natambulako ne Besigye nga bamala ogisasulira muba munatera kutandika radisi najjako emizindaalo endala twayagalanga nnyo tube ne risiiti zaffe ne bagamba nanyini redi yasinzidde Kampala n'agamba nti tubaddize ssente zammwe programu baagisasula gye tubadde tubawadde ataliyo nga yamanyi nti baagisasula embeera naddala bw'ogenda lwensembi yogenda Dr. Besigye twali eggulu twasula wano mu hoteri ng'oyingira ekibuga ne tukeera ku makya nga tugenda ku Laale olwasimbula poliisi n'etukika patrol nga 6 ne tukwata ekkubo bali bayita layibi n'etugoberera nga tebakukkiriza kuyitako yadde mu kibuga era Besigye amala kwekyangira eyo muluka n'azivaamu n'atambuza ebigaali nga tebaagala kumuyoola lwe tuyingirako ku kibuga tiyagaasa nyoka tutambula mu byalo Museveni takukkiriza genda kolerayo mobilization naye nga isaagala kujjawo banafu bwaffe. Samuju, just hold there. Omanyi mwami Museveni gwe muvuganya osuubira Museveni okumakinga life comfortable gye muli. No, Museveni ayina walk to work yagimakinga comfortable gye muli. Kama ndikati mulimu by'omusuubira kubanga fena project ya Uganda yali yakulaba baguma kiyagambye nti simateeka siki yali yakulaba nga restoring integrity byokulonda kubanga ebibiina obuzibu ebisobola okuleeta mu ggwanga kimbalinga abakabe naale mu lwayo nti omuntu waba akaddiye ne bwoba omwagala atuuka n'alemererwa nga wala Mugabe ne bwe bamuggyako baasigala bakyakuza olunaku leero yazaalibwa naye nga bamuggyeko mu mukwano ne bagamba ndi Mugabe tokyasobola nga magandi Museveni ne mba mumwagala temugenda kumukyusa mubiri gwe kugupampinga mu misuwa mpya gino mikadde jja kutandika okuzibikira it is natural so kyo ngamba Peter ekyo abo opposition kyaffe namwe abatali mu byabufuzi okulaba nga Uganda efuna okulonda okwamazima okunaleeta stability mu ggwanga fenna collectively eggwanga ngoligase wamu tukyalina obunafu n'okutya kubanga bino byogamba kati musobola kubijjawo na kwatagana na state Besigye kyagamba lumba mugenzere Besigye we egamba nti ebyokulonda niwo tuba tunabigenda muntu ino okuteekawo embeera kati abamu embeera eriko omuwendo nabadde ekitalya okulaba abavubuka be FDC 36 be bawamba okuva e Kenya n'ensangayo abaana ba Nuupu be baasiba mu kulonda nakati bakyaliyo okubabuuza nga nti ekibabeeza wano baterekawo batereki bali mu court martial manya nti oli mu maaso ga Museveni butereevu bwagamba bakute nga bakute wagati bakuta ng'obeerayo kati ebyo abantu bye bayitamu Peter si byangu nnyo kubateekamu maanyi buli okujjako oli amaliridde n'aga nti kati nze ekiba kibe mbigenzeemu tuva yalumu twali Namuwonge eyo tuli ku Laale ne Besigye woko tuwaaka abaana nga baga dokita tukoye batukubatiya gaasi embooko tuwe emiriro tuwe ebyuma agati Besigye yasooka kukiddamu neyeefula atakiwulidde n'ayogera n'amala kati abambala enkuba neefuuyirira abaana ne badduka buli omwana onye wajeggama waneggama n'abaga ndi mwe mubadde musaba emiriro mwe abadduse amatonde g'enkuba n'atugamba nti ffe twali mu nsiko nga toli sure nti bw'onaaba gavumenti tekusse ensiko yo yennyini teekutte nti munaabanga temunaakwagala genda mu nsiko musooke mukoleko ebitandikirwako infact nga tuzika kyanju yatugamba ffenna ng'eggwanga nga twegugunze Museveni tasobola kuttako bantu basukka 10,000 naga obukadde 45 basigadde nga mufuna emirembe ngaga ntwewoyo olumu tugenda teko basse eggwanga litereere kati kino kyotugamba nti tugende tukole mobilization twateekawo woman MP yali Moroto waliyo okulonda tuba tuli eno ne bagamba Museveni amuyise yali mu district endala ye Karamoja ekawungezi ng'omukyala gwe twawadde $2 million anominatinge wefu district muwadde ne sente nga anoonya ensonga agamba mwandekeredde tanaakoza ndaku 2 ku nomination nti nvuddemu kyetwayambibwako ku electoral commission nega nti party weba yokusponsorinze you cannot party withdrawing kati ebyo
ne bakandidate gyo bateeka osanga yabajjeeyo gwolaba atucunya wano mu kibuga akawulu akawedde wano kira kumpi batuga covid nengula emizindaalo nengamba buli kasitense ngirateekamu omuzindaalo ogunkolera campaign awo ku stage za border aba SFC bajja ne pick up zitaliko number plate ne bagikunganya emizindaalo gyonna billboards naine yekiraawo ne bagisala kati ngenda okubuuza wa poliisi nga ngamba ndi semunyamba nange sinze mbirina naye bangambye okulonda bekunagwa bagenda bikuwa byenaguze nga byakulonda era byagenda okudda nga bampadde ku bimu ebirala tebabinziriza nze okaluza byababulako gwe omuntu akola effujjo mu kibuga bw'ati okusubira nti mu byalo gye ngambye obunagana wali watya mu biseera by'okulonda babeera nga ono ennomodde semujju agenza okukyala maka g'omuntu ansanze enkologa piraawo ntaddemu n'omulawo nanga lwaki wafunye permission kujja kukyala wano so kino osaagala okinenyeze ali mu opposition olumu tutambula ne twetola eggwanga ne tudda omutambula olumu n'abaga nti mujja kutambula kati lulina lingenda ku Kenya n'embasi na FDC Katonga twali abantu ndowozanga 10 batufunyanye 13 ne batukwata kati buli mwezi tukeera mu kooti banga ntalidde konze ne criminal summons oluwedde ntisaliyo so kati okulwanyisa obufuzi obwa Museveni nga bwe buli bwetaagamu obumalirivu ne sacrifice y'amaanyi nende abaana bawuliriza njala n'ekino nkibagambe nali eruweere eyo mu kalulu ka Brenda na Bukenya nga Brenda wa DP ebiseera ebyo nze ndi FDC nene bankwasa eggombolola sub county erinanye Luweero ng'ove no bagiyitaani ng'ovudde Bukalasa mvudde mu mutwe point jensemba yokola omwana wa DP gwe nateeka ku polling station n'agenda ne declaration form ntisina kumuwa mitwalo 2 n'ensindika sempeebwa Tone yali chairman w'Ennangabo n'emmotoka ne boda bamunoonye bw'omusanga kulaale nga beekyanga bakulowoozesa nti muli ku mulimu gwe gumu ng'atambudde ne declaration form ku mitwalo 2 ffe twasuze nze saasula waka tusuze Luweero tukuuma kalulu naye owa DP gwe bakakwasiza agenda okakuuma kati bano abaana gwe njagala obuuze Kyagulanyi obuuze Besigye oba wali atawaleza sente za kuuma kalulu naye nga ku kyalo kwali kuliko ne branch namba so bannayuganda Besigye yazimbalira wano nanga nti olina okugula ekyemisana olina okugula breakfast ekyemisana waliyo gutwali nayo ng'oli wamawulire ze wali ndi mu kugabula muceere sawa nawagulira obuji ku machacha pati ono Peter yagenda okunsanga awo nakuuma akalulu muceere gwakajja nteka mu silver plate kutwalira kati ne population ya Uganda tennaba kwewaayo kimala kenaazukuka bweti Peter ne yeewaayo ekimala ne bwe tutagenda ekisolo kunoonya kalulu Museveni ajja kudduka nga ne Kampala alinganga atabeerangamu tutinda wano ku radio Simba tugenda kufuluma baguma president owamwagaliza birthday ono semjusi genda mugamba abadde mu parliament n'afuumuula bira mwagalize ku mpewo okay owekitiibwa president wange muzeeyi nkwagaliza emyaka emirala egiwerako osinze ku taata w'emyaka onyumirwa obulamu bw'ensi eno olaba abazzukulu n'abizukuluza ekyo sikitegedde ekisembyeyo abizukuluza be baana b'abazzukulu semuju bakugambye nti president yawezezza 8 mu kifo ky'okumuyozaayoza ate gwogenze kufuumuula bigambo Biden we yaweze 79 baga nti namukadde tolina kwesimba okyembadde nga babaka parliament it is in your interest mwenange eggwanga okucekinga ku mwami Museveni ne tulaba oba because constitution egamba mental and physical capacity kiri written there nemaga nti temulowooza ntwetakibera batya anti exactly madenga nti tekuteka n'enkola tukebere ku president owatufuna ddwaliro banga mulago batukakase nti akyasobola okutambuza eggwanga America yali criterion nene nnyo nga Trump n'abantu be baga nti omusajja oli takyayina mental capacity tukulembera n'abazungu banafu ku 79 ayimba mulimu abakaddi bano baweza n'emyaka 10 bwe bate wali minzaani yakupima president Museveni mumuleke akyaliwo anti waliwo omuwendo ensi etulinaanye president bamulaba ku mukolo ng'empale zijjudde susu
achali president tabanga era akyali ne bwensi n'emirembe emirembe gy'enseeyo okugenda okuvaawo lwakuba president yali afuse mu mpale oyo yatandika nga muvubuka ng'ensi terina mirembe nga balwana nga kyali muvubuka muto akadiidemu so tozo agamba nti emirembe gyagenda lwakuba akadi tewinza okuba nga tebategeera yakadi waddi okufuka mu mpale yayisaini esembayo tekyetaagisa kuba ensi eyo ebadde nga terina mirembe ate nga abo bavubuka ampuliriza lutindo